ensi kati eyogerwako nga ya digito era buli kintu kyonna kiri mu digiti. Weetegereze kino kikulu nnyo. Esaala zonna ezisangibwa ku mukutu gwaffe guno ogwa Mbuyaga TV olina okakasa nti oziwuliriza ssaawa 9 ogw'ekiro, ssaawa 9 ez'emisana mu nsi yonna gy'olimu, okusobola okukonekitinga n'amaanyi n'obuyinza obwo bwe tugikoleddemu. Olina okakasa nti ofuna enkwaso as a point of contact. Enkwaso eyo ya siringi 6,600 egyo 6 emirundi 2 osobola okukaga nga kyetwetaaga kiruddawa zisindike ku mikutu egyo egikuweereddwa Airtel Merchant Code ya 6 M874 oba enamba y'essimu eziri 2 eya 07 6 1 9 oba 07 zonna zireeta amanya Nakalembe Edith administrator waffe. Oba weetaaga saara oba counseling mu ssaawa zonna naddala emisana okuba ku 07 6 eri 07 6 1 era eyo Pastor Edith n'akuwa counseling n'okusabirwa. Kizibu kyonna kye weetaaga mu lunaku lwonna, ate gwe yeetaaga okulagulwa n'okwambazibwa amaanyi agatali ga bulijjo. Kuba olunaku lubeera lwa Sande ku 07 ate gwe agamba nti neetaaga kumanya ensibuko y'ebinsumbuwa, olwo olunaku lubeera lwa Sande. Mbuyaga Sebastian weewumulire asisinkana abantu bonna abeetaaga okumusisinkana 1-on-1 buli nnaku z'omwezi nga 1 January buli mwaka, kubanga ateekateeka abasukkulumye. Era y'ensonga lwaki bw'oba n'emu ku ssaala zino ezikuweereddwa wano ku mukutu guno obeera ozitowa, era bw'ozikozesa mu ssaawa zennyini entuufu oba ozitowa nnyo n'okusinga omuntu yenna alina amayembe